nga tugenze okulindirira ekibinja kyaffe eky'abaana abamaze okuyita mu kasammeeme ow'okutendekebwa okuviira ddala nga 20 omwezi ogwokutaano nga bali wansi w'omutendesi Sebastian, era nga tusuubira nti nno bagenda kumaliriza ku lunaku lwa bbalaza, era mukama waffe Engineer Moses Magogo yatuuka dda mu kibuga Abu Dhabi okulaba nti abaana bamaliriza bulungi ate n'abaleeta n'abatukwasa mu kibuga Cairo. Era wano twagala okujukiza bannayuganda nti omulundi okubiri gwannamansisana nga Uganda tekyadda mabega nga yeetaba mu mpaka ez'olukalu lwa Africa ez'emipiira, era nga wano tugenda kubisanyiza mu kibinja ekisooka, era nga omupiira gwaffe ogusooka kugenda kubeera ne Congo, era nga abaana batuuka ku Mande tugenda kulaba nti ekibinja ekyaffe kisooseeyo kibaniriza, era nga kigenze okukola enteekateeka mu nnaku zino ezisigadde.